the ball rolling. Bannayuganda na buli kati bakyebuuza kiki ekiviiriddeko obutali butebenkevu okweyongera mu ggwanga naddala mu bifo ebimu ng'ettemu ery'emmundu lyongedde okwegiriisa ng'abantu omulina abanene mu gavumenti bakubwa amasasi agabajja mu budde. Bino bizeebaawo nga batamanya ngamba bateega bakukunavu ne babakuba amasasi oluvannyuma ne babulawo ku pikipiki oba ku bigere oba nga beeyambisa emmotoka. Okunoonyereza kukolebwa ne wabaawo abakwatibwa sinakindi okutwala abamu mu kkooti naye tewali yali asingisiddwa musango gwa ttemu ery'ekika kino. Ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti ewedde abatemu batta Isima Tusuubira amanyiddwa nga Isimo Access oba Jjajja Ichuli gwe baakuba amasasi ng'ayingira mu maka g'ekyanja. Ono abadde amanyiddwa nnyo okwogera ebintu ku mutimbagano mwalumbira abantu abamu oba okuwaana abamu. Mu bubaka bwe Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yakongobagidde Jjajja Ichuli n'agamba nti abaamussa embizzi zennyini era n'asuubiza nti bajja kubakwata. Ono ng'ayitamu avunaanyizibwa ku by'ensimbi mu maka g'obwa Pulezidenti Jenny Balekye yaweereza famire ya Tusuubira obukadde 10 ez'amabugo. Ku lwokubiri lwa ssabbiiti eyaggwa abadde minisita omubeezi w'ensonga z'abakozi Kano Charles Okerengola yakubibwa amasasi agaamujja mu budde mu maka gasangibwa ekyanja mu Kampala nga yattibwa mukuumi we Private Wilson ssabbiiti eyamuweebwa okumukuuma. Ng'ennaku z'omwezi 8 mu Juni wa 2018 abakwatamundu abaali batambulira ku pikipiki baakuba amasasi yali omubaka wa munisipaali ya Arua Kano Ibrahim Abiriga agaamutirawo nga bino byali mu bitundu by'e Kawanda. Andrew Felix Kaweesi yali omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano yattibwa nga 17 mu Maachi wa 2017. Kaweesi ng'alina omukuumi we Kenneth Erawo ne ddereeva we Godfrey Wambewo baakubwa amasasi bwe baali mu mmotoka ye mu bitundu by'ekkulambiro mu divisioni y'e Nakawa era ne wabaawo abantu abaakwatibwa ku ttemu lino naye na buli kati tewali yali asingisiddwa musango. Abalala mwe muli omupoliisi Muhammad Kirumira eyakubwa amasasi e Bulenganga 8 Septemba 2018 nga yali wamu n'omukozi wa Mobile Money Rested n'alinnya Mbabazi. Joan Kagezi yali omuwabi wa gavumenti naye teyasimatuka bwe baamukuba amasasi nga 3 mu Maachi wa 2015 ekiwaatule. Waliwo n'abaakuba amasasi emmotoka ya minisita Jeno Katumba Amala mu bitundu by'ekisaasi mwe battira muwala we Brenda Nantongo ne ddereeva wa Aruna Kayondo. Kamera ezaatekebwa mu bifo eby'enjawulo okukendeeza kumenyibwa amateeka n'okuyamba ku kunoonyereza zikoze ogwazo oba nedda. Embeera y'ebyokwerinda eriwo n'ebirala eraga ki mu kiseera kino era eva ku ki? Bino by'ogenda okuwulira kati ku BBS Terefayina mu pulogulaamu amaaso ku ggwanga ekubirizibwa muzzukulu wa Namwama Stephen Danistan Busulu akwagaliza by'omwagaliza. Weebale Ronald Kitanda olw'okutuwa emboozi eyo nga sinnaba kuwa Muteesa asooka nkujjukiza nti Ssaabasajja Kabaka yasiimye olunaku lw'Olwomukaaga okwosa enkya. Ffenna tugenda kubeera mu kisaawe Wankulukuku nga ggulawo mu butongole empaka z'emipiira gy'ebika by'Abaganda. Ffenna tujje tubugirize omutanda jangu ne vuvuze era firimbi na kyonna kyoyagala okuwagira tugenda kuggulawo nga Ssaabasajja yasiimye nnyini. Okuyingira 2,000 VIP 1,000 abantu aba bulijjo. Abaana ab'amasomero babaguliddeyo tiketi 5 ssentebe w'amasaza ate ne ONC chairperson naye n'agulayo tiketi 5 olw'ensonga eyo mugende mwagira omupiira. Honorable Luttamaguzi ensonga gy'owuliddeyo gye tugenda kubakanyako ebirowoozo. Afande muleke afande ajja kujja nsose naawe afande afande saayise we naalemu abeera naalemu bonna okubaliraanya kikola bubi naye kale tandika lamusa wamazidde okulamusa kubaganya ebirowoozo ku nsonga neyanziza nnyo sinnabuuza ffenna tuli beena naye nga mutandikidde mukola ya bibiina mu nkola enkadde naye n'enkola ey'abakabbira tetuli beera Luttamaguzi tunulira abantu tandike okuteesa nzikiriza afande abadde anjogeza kibaliga siribeera wenaale nzenze kamu Luwero Triangle yagaana siribeera wenaale mpaka bwe baliva mu buyinza. Sebo nzikiriza okubuuza kuba nsindika mu palamenti abantu b'e Mutomba lamusizaako nnyo abeekapeeka Nakaseke Kaasang'ombe mbeebaza abali mu kwekalakaasiza mu nnimiro enkuba etonnya naye ate n'okwongera okusaba minisita wa Wax afande ono naye aŋŋambye abadde ava Nakaseke amakubo tuli bubi naye embeera amakubo agirabye tuli bubi ekkubo lyaffe lino lya w'obulenzi Nakaseke Kapeeka tokyayita ekkubo ly'Amatugga Semuto Kapeeka liri bbi nnyo
ne kwolina eryakalule Semyungu Bowakibaati bwotuuka wali ku Kiyanja waliwo omwami omu ndowooza mulambuzi yabadde azeeyo nga banabe baliko emmotoka ye yalemeddewo era ne muyambako. Njagala kwebaza ennyo mikwano gyange abanyaniriza South Africa gye mbadde. Njagala kwebaza abenyaniriza mu Johannesburg, Comrade Kamya Johannesburg, Richard Kamya nkwebaza nnyo. Abanyaniriza Durban, mbebaza nnyo. Abanyaniriza Port Elizabeth, Sebo Comrade Mutyaba nkwebaza nnyo. N'abanyaniriza nga ndi e Cape Town, Sebo w'ekitiibwa Jjajja Ibu ne ttiimu y'abano mwena abanyaniriza South Africa, mbebaza nnyo. I salute you. Mbebaza byonna bye munkoledde ebbanga lyonna lye mbaddeeyo. Njagala kusooka kusaba bannange abali mu buyinza nti abasirikale b'ensambya nabadde naakadda ne baŋŋamba badde tebalina masannyalaze okumala wiikisi 3 ababalakisi y'ensambya, era njagala kukiripootingako ewa sipiika kuba nkimanyi nti abamu ku basirikale b'ensambya be bamu ku bakuuma paalamenti babakuuma ba VIPs. So kiripootinze baafande mbuyaka yaggwako wiiki 3. N'olwekyo nsaba mukulu IGP manyi temutera kulabika ate naffe tetubanenya. Ninsaba n'abalala mwenna Minisita wa Internal Affairs, abapoliisi b'ensambya tebalina masannyalaze. Bwe gabanga wayita weekend nga tekanagira, nja kusaba Right Honorable Speaker Anita Amongo ansaleko miliyoni zange 3 bagira babateerako yake. Ekyo mbadde nga nkikola ndowooza baafande mukimanyi. Sikibawa mutima mubi naye deserve better as gallant officers of this country. Right. Sebo kensembyayo mukama wange nyongera okukubiriza abantu baffe mu Buganda. Tuli bubi. Buganda ttaka. Abantu baffe abali mu kusengulwa bayitirivu nnyo wano mu Buganda. Eno ttiimu ya Veruwere yajja ne Mwami Museveni erina ekigenderere eky'okutufuula landless. Wano ewaffe abamu temukyasobola kwogera, tetukyabanenya olw'embeera eriwo. Balala mwakola ddendagaano eziri eyo n'abakulu abafuga, abalala mulya nabo, naye Buganda ttaka. Era ebiseera bigenda kutuuka nga Buganda mwogera ku lubiri na Bulange. Kino sikyogeza mutima mubi naye kitwewunyisa nnyo abantu abali mu Buganda abalina ebifo ebyenjawulo abasirise nga tusaanawo. Biseera by'omu maaso tebijja kuba byangu. Okulya kutwerabize ewaffe e Buganda. Okulya naddala mu aboogera olulimi lw'enjogera ku buli omu alina ewaabwe, naye wano mu Buganda bwe mutaafube nnyo olukwo lw'abasajja abaava mu nsiko z'eruwera abataalina waabwe. Ensi yaffe bagitutte tulaba kyebakonkogeddeko. Naye njagala nsembyayo, njagala kwebaza. We nali wano nasaba Miss Kigundu gwe bayita omugagga nali ngenzeeko n'akakiiko kange kendiko nga vice chairperson Park Local Government okulambula ekisaawe n'ensanga ng'obutebe bwa kyenvu n'enkuba omulanga. Naye kati nalabye ng'obutebe ataddemu obwenjawulo. Aji ndowooza omulanga gwange sigwali bya bufuzi. Ekisaawe nsiimye. In fact, I salute you. Yadde oli ku side eri, nze njagala nnyo omuntu omukozi. Era in fact otadde challenge mu government ya NRM abasambi baffe bagenda kusambira Cameroon nga home country. Nsuubira baali genzo bane basambira Kenakivo. So webale kuliriza mulanga gwange nalabye kati kale zirimu ez'enjawulo ne luli nali nsanzeemu obutebe nga bwa kyenvu twali tujja. Kale mbeera ebyokwerinda. Kakati eri yonna ebadde nnyanjula.